Tuli Masaka eno Lukaya St. Jude Catholic Church ne Lop Joelo Ssenyonyi. Enduulu ziri mu kuvuga, embuutu, amadinda, emirege giri mu kunyanyagira okulaba ku mwana waabwe Joelo Ssenyonyi Lop wa National Unity Platform. Ne basakadde bagamba mbu Lop Ssenyonyi taligendayo era mbu abantu tebajja kumukkiriza kugendayo. Naye nze nkunyumiza ekiri eno Banamasaka Bakoowa Ababbi, Bakoowa Abafere abaagala nabo okulaba ku Uganda empya. Balwanira kimu ku jjano General Museveni Uganda terere, so tebalwanira kuteeka wano babbi. Bajjawo mubbi okuzzaawo baliroyo banakulakulana eggwanga, so tebajjawo mubbi ate kuzzaawo babbi banne. Anakyo tugende Masaka tulabe embeera nga bweri ku St. Jude Catholic Church. Lukayaawo olabe omukulu Joelo Ssenyonyi engeri gyaniriziddwamu mu Bitibwa eby'amaanyi. Yetusoma mu kitabo ekyokubiri eky'ebifaayo. Mu nnaku ezo abakulu b'abasaaseredoti bonna ssaako n'abantu baakola bubi nnyo, ne badda mu kuyisa ng'abamawanga, ne bajaajaamya ennyumba y'Omukama gyeyetukuliza yennyini mu Yerusaalemi. Omukama Katonda wa bajjajjaabwe n'abatumira abalanzi 1000 ng'ayagala okutaakiriza abantu be n'ekisulo kye. Bo ne beeyisaamu emimwa abo Katonda be yatumanga, ne bagaya ebigambo bye, ne basekerera abalanzi be, okutuuka obusungu bw'Omukama bwe yasunguwalira abantu be bwe bwayitirira nga tebukyatambaalika. Abalabe ne bookya ekiggwa kya Katonda, ebigo bya Yerusaalemi ne bizikirizibwa, embiri zaamu zonna ne bazitikka omuliro. Buli kyamuwendo kyonna ekyalimu ne kizikirizibwa. Abaawunawo Nabukadduneeza kabaka w'e Babilooni n'abawaŋŋangusa. Baamuweereza ye n'abaana be okutuuka obwakabaka bw'Abaperisi bwe bwamerawo. Ekigambo ky'Omukama kye yayogera mu Yeremiya bwe kyatuukirira kityo nti, ensi eno eritukuza Sabbaato ebbanga lyonna lyereemalanga matongo, nayo neewummula Sabbaato. Emyaka gimale kuyitawo 7. Mu mwaka ogusooka ogwa Kiiro kabaka w'Abaperisi, Omukama n'asitula omwoyo gwa Kiiro kabaka w'Abaperisi atuukirize ekigambo ky'Omukama kye yayogera mu Yeremiya. Yafulumya ekirangiriro n'alagira kibunyisibwe mu ngoma ye yonna. Anti Kiiro kabaka w'Abaperisi agamba bw'ati, Omukama kabaka w'eggulu ampadde engoma zonna ez'ensi. Andagidde okumuzimbira ekiggwa mu Yerusaalemi mu Buyudaaya. Awo nno buli omu mu mmwe ow'eggwanga lye Katonda we abeere naye ayambukeyo. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira.
ekiddibwamu oba sikujjukira olulimi lunkwatire ku mimiro.
ebibi byali bituuse emmeema yeye yatuwekola. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogwokubiri olunyiriro lwokuna okutuuka ku lw'ekkumi. Abooluganda, Katonda taggweebwako kusaasira. Okwagala kwe kwatwagalamu tikukoma. Ebibi byali bituuse. Bwe yawa Kristo obulamu naffe n'abutuweerako. Emmeema yeye yabalokola. Naffe yatuzuukirizaako. N'atutuuza n'eri mu ggulu mu Kristo Yesu. Yatugirira ekisa mu Yesu Kristo n'ayoleka bw'atyo mu mirembe egiritirira obugagga bw'enneema ye obutenkanika. Neema ye yabalokola mu kukkiriza. Sikyava ku bo, anti kirabo kya Katonda. Alright, tuli ku mukolo gwa St. Jude nga guno mukolo gwa St. Jude Lukaya ogutegekebwa ekelezia eno mu parishi ye Lukaya okulaba nga ate babaako sente ze basonda okuddukanyira ekkanisa eno. Osako ku mukolo gwe gumu bataddeko bagenda kugattirako emigogo gy'abagole egiwerera ddala nga bw'ogiraba emigogo gy'abagole egiwerera ddala beetwalidde obufumbo bwe bakuŋŋaanyizeewamu bagamba bati obufumbo kigenze naye emigogo gy'abagole gyo giwerako azini nga bw'ogiraba olunaku olwaleero. Mulimu abavubuka, mulimu abakuze mu myaka naye basazeewo batukuze obufumbo bwabwe olunaku olwaleero. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi kwali ku mukolo guno butereevu nnyo nga yayitiddwa, era kuliko n'abakulu abalala nga Nabbanja eyaliko member wa paalamenti w'ekitundu kino Vincent Mamulanga Kisempijja, ababaka ba paalamenti okuva mu kibiina kinuupu kwe bali bayitirivu nga Mutanziga amanyikibwa nga Katabaazi, kuliko Florence Namayanja n'eng'eddeko bangi abaliwo ku mukolo guno. Tugenda kuba tukutuusaako paati entonotono, tugenda sooka tuwumulemu then tukomewo ku speech ya Leader of Opposition oba oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi. Bivuze Bakoowa Mu budde buli Yesu yagamba Nikodemo tinga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu bwekityo n'omwana w'omuntu bw'ateekeddwa okuwanikibwa buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Kuba Katonda yayinga okwagala ensi kyava agiwa omwana we gwe yazaala omu buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Anti Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa wabula okulokokera mu ye amukkiriza kikumusinga naye atamukkiriza nga bwamusinze dda kubanga
mukkiriza Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa musango wabula ensi okulokokera mu ye. Amukkiriza tigumusinga, naye atamukkiriza nga gwamusinze dda, kubanga takkiriza linnya lya mwana omu yekka owa Katonda. Leero nno omusango gwe guno, kubanga ekitangaala kyajja mu nsi, so abantu ne baagala enzikiza okusinga ekitangaala, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Anti buli akola obubi akyawa ekitangaala, tajja eri kitangaala, ebikolwa bye bireme kuvunaanibwa. So buli akola obulungi yeeyuna ekitangaala, ebikolwa bye biryoke bimanyike, anti kubanga bikolebwa ku bwa Katonda. Ebigambo by'Evangiri ya mmisa eno bikomye wano. Munaku makalena Watuna Wakuita Timuje Musoniwe Yeriwi Yamerikwe Ssenyonyi
nakuza kalema Katonda akyasasira tagana kunsonyiwa bonna abawolerera abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye mu bungi bw'omuti mbaaniriza. Njagadde okubajjukiza newaakubadde tuli ku kikujjuko kino ku kibbiitu eky'emyaka 25 kasookedde paalishi yaffe eno ewolerezebwa Yuda Taddewa Mutume eyeeruka yeebangibwawo obudde bwe tulimu bwa kisiibo tweteekerateekera amazuukiro ag'omwaka guno. Mbeebaza byonna byemukozi Kristo era buli omusaasire Nooti akulembera era bakwala bulijjo mbagamba tolina kwogererawo kagambo konna obudde obwo kasita tugenda budde obw'okutukuza. Omusaasire Nooti yekka kyalagira kye tukola bw'ayimba nti lino twatule essuubi twatule ekyamagero ky'okukkiriza kyaffe ne tugamba tutya tuwangira okufa kwali Mukama twatula okuzuukirako okutuusa ddi olijja. Awo buli lutumalaako nga tuddamu ekyo. Kaakati obudde buno bwakalema buli mwaka bw'obudde obw'omuggundu ogw'enneema y'obusaasizi bwa Katonda obw'okuddamu okwefumiitiriza ku kyamagero ekyo. Awo nno newaakubadde tulirukayo wano ku myaka 25 ekyo temukyerabira kibeere mu mitima gyammwe. Njagala okubaaniriza naasookerawa naakomawa. Njagala okutandikira ku baganda bange abasaaserdoti. Mwebale kujja abangi bwe muti newaakubadde ng'olunaku lwa Sande buli omu alina ekkatala gye yagabibwa naye bano basuusuwazizza ekigambo kya wano. Monsinya Dominico Sengoba omusigiri waffe bwana mukulu waffe wawano ate ye naagamba ki? Nnyamiriza n'abasaaserdoti abaakolerako wano Father Sigala Stephen ate omulala aliwo Father Buswata avugalira ku staff e Bukalasa ne Father Muyimbwa Eduardo naye yagenda Bukalasa wano batendekerawo banaasomesa mu seminariyo kwe kulaba nga babaleetedde ne brass band eya seminariyo. Gyosiga gy'okungulira si kyekyo ekyo. Nsaba omuzindaalo bongeze ku volume tulabe bakunaatuyambako. Abalala b'ennyaniriza be bannaddiini. Bannaddiini bakulembeddwamu Maama Genero w'e Rwanda Sister Maureen Namusoke omwana enzaalo yakuno ekiti. Wane Masaka ku St Jude Parish
anti omukulu Joel Ssenyonyi Lop atuuse mu Bitibwa era okuwulira kutandise emikolo gitambula gigenda bulungi maaso yaniriziddwa mu Bitibwa ebikyasinzeeyo okuba ebyamaanyi ebyakabi abanabuddu baaniriza omwana waabwe bagamba ffe tuli bannankyukakyuka tetuli babbi ba ssente ababbi ba ssente baba bannankyukakyuka ababa n'ebyabwe birala naye munnankyukakyuka tuba tugenda kujjako Museveni ababbi ba ssente baba baagala kwegaggawaza kuteeka mu nsawo zaabwe ate n'obuli bw'enguzi kyaki ebuvumirira bayibuli katonda gwe tukkiriza era gwe tusinza tayagala bali bankuzi nemana omusajja yali enguzi n'alya n'akagaati ono yazadde ekibi ekisikire ekibi ekyannaggumula kye bayita saakiririgo Mathias Mpuga Nsamba okulya akagaati ng'ate olidde enguzi obbye ensimbi z'omuwoomusolo tobbanga gwabbe ensimbi z'omuwoomusolo aye n'olya n'akagaati kyekibi ekinene kyoyita saakiririgo kale abyo bye biri e Masaka e Buddu tugenda kudda n'ebirala tubibawe musobola okutegeera ng'embeera bw'etambula ne bwe biri Mukama Katonda nsaba bankuumire kubanga President Kyagulanyi alina obubaka obunene obubedde bwe buti bwatiisa omukulu Lop ffenna gwe tumanyi Joel Ssenyonyi era ng'agenda kuba ng'awaayo obutereevu ati bulindirire nkomawo nabwo mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi mweraba